Nga mutuuze mu disitulikiti y'Ekyotera gwe tusanze ku ddwaliro lya gavumenti Kaliisizo asobeddwa n'ekyokuzzaako oluvannyuma lw'abasawo okukamutema nga bw'ali ow'okulongoosa nga kino kiddiridde olubuto lwe okuyitako nga mpawo kabonero konna ke yafunye akoleko akaddeko mu kyalo okusumulukuka. Kutambula kudda waka ate nkomewo nsobola okusanga dokita agenda okunnongoosa kuba tewali sayini eraga nti ngenda kuzaala ngenda kusindika era tulwatu. Ono ekimweraliikiriza okusinga z'ensimbi ezimusabibwa okulongoosebwa z'agamba nti tazirina so nga n'omusajja nnyini lubuto agamba nti tamanyi na gy'ali. Wakati banutwala 25 kwasa naye nga sizirina kati ngenda kuddaaka nsooke neekubekube ndaba oba naazifuna nga era buli nzekka kuba sijja kugamba nti ali wano simanyi ekituufu naye nga wonsangidde badde njogerako ne nazaala. Eddwaliro newankubadde nga lya gavumenti kyokka abalwadde naddala abakyala bangi abakakasizza nga bwe basabibwa okugula eddagala naddala nga bagenda okusumulukuka, ekintu kye bagamba nti kibasoomooza nnyo okuva lwekiri nti bagenda tebamanyi nti balina kusasulayo nsimbi. Eddagala okusinga eddagala liba lyakugula erisinga ate nga tuba tuddukiddeyo kale ng'obusobozi tetulina nnyo. Oluusi tujja n'ebintu nga tebitumala ate nga mu gavumenti n'osanga nga mama kiti oluusi zibeerawo naye nga tezimala bantu baliwo so netufuna okusoomoozebwa ziba tezimala. N'ojja beetaaga gloves beetaaga okugirita naye nga tolinaako kintu nakyo. Bano basinzidde wano okusaba gavumenti eteekewo embeera ennunga mu malwaliro gaayo ku bagendayo okufuna obujjanjabi. Nti nga gavumenti mwandivuddeyo bino ebintu bino ebimu ebitwala ku ssente z'abalwadde bano bibeere nti bikendeerako oba oliawo kano kibandibadde basasula eri baguleko ku sabbuuni waabwe baguleko kokkale ku bintu ebisobola okubayambako okuzaala. Ebintu nga bino malwaliro byandibadde gyebiri nga gavumenti ebitaddeyo omukyala amanye nti teyeetaaga bintu bingi okugenda okuzaala. Kuba osanga omukyala ng'asikidde ebintu n'atuuka mu ddwaliro bagamba nti baaganye omukolako kubanga talina kintu. Musimenta Merabu akulira abasawo abazaalisa mu ddwaliro lino akakasizza nga abakyala abajja mu ddwaliro lino okufuna obujjanjabi nti omuwendo gwabwe bwe guli waggulu ennyo, ng'era ono agamba nti kibawaliriza n'okusiibula abamu ababeera bakyetaaga obujjanjabi olw'omujjuzo, bw'atyo ng'asabye gavumenti okwongera ku bizimbe mu kifo kino. N'okulaba enamba singa si kyekyo tetwalibadde n'abantu bwe bati kubeera tukedde ne tusiibula ku lw'ebbula lya space okutuzimbira ku bizimbe ebimala era ebizimbe ebyo bikyali bitono okusinziira abantu be tufuna enamba ti space olumu etusalayo. Ku nsonga y'okuguza abalwadde eddagala ono atubuulidde nga kino bwe kibeerawo ng'eddwaliro teririna ddagala eribeera lyetaagibwa kyokka n'asambajja ebigambibwa nti badda ku balwadde ne babakanda ensimbi. Waliwo amadagala gaba of course nga geetagisibwa ate nga tegaliwo at that time. Kati omulwadde okumugamba nti aguleyo eddagala kiba kitegeeza nti by that time liba teririiwo oba nga gavumenti teririise oba nga lisukawo ekyo kyaba ayina. Naye eddagala tulibawa liri olaba tuli bataddeko era balifunira mu budde. Services ziri free of charge. Bino bituukiddwako nga bannabyamizannyo abawagizi ba Arsenal mu Greater Masaka badduukiridde abakyala abazaalira mu ddwaliro lino n'ebikozesebwa mu mbeera eno. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindiriro.